Museveni bwe yali ayogera eggwanga bwe yali ayogera eri eggwanga emabega kino mbadde saagala kubikomyawo naye njagala okubazibula amaaso Museveni bwe yali ayogera eri eggwanga okisooka yabamanya nti tubadde tumunoonya njagala mwenna abali mu State House abandaba mwenna opportunist ba Museveni njagala okubagamba ekintu kino mwagamba nti Museveni agenda kujja okwogerako eri eggwanga ku lw'omukaaga ekyo ne tukuba enduulu ne mumala ne mukomyawo all along lockdown ezibaddewo Museveni nga bwagamba olunaku lwagenda okwogera nga Museveni lwero olunaku lwajja ze ssaawa zajja exact time Museveni gwe manya akuuma essaawa era Museveni nga mumulaga bw'aba atambula okgenda kuki kwagenda okutuula naye Museveni yajja n'agamba nti agenda kwogerako eri eggwanga essa olwokutaano oluwedde bwe yagamba nti agenda kwogerako eri eggwanga olwokutaano oluwedde kakati wano njagala owandiike step by step omale oddeyo owetegereze yagamba nti ajja essaawa 2 Museveni gwe mmanyi akuuma obudde era previous addresses zonna z'abadde akola abadde ajja sometimes nga n'essaawa tezinnawera 2 n'atuula oba mukitegeera n'atuula n'atandika okwogera naye Museveni eyajja nga wayise eddakiika zaali 3 kubanga simanyi oba yakikola kagenderere oba yakikola waliwo ekikyamu naye njagala okubagamba muddeeyo mulabe Museveni bwe yali atudde yatuula ekifaananyi kikino yali atudde kankibazoomingire yali atudde ng'emabega balaga entebe yali ya cream teyali ya yellow nga Museveni bw'atudde nga flaga waliwo flaga ya Uganda waliwo ne flaga ya East Africa oba mukitegeera yoyo Museveni bwe yali atudde naye Museveni oyo yasooka okwogera the first 10 minutes yali oli Museveni gwe tusiiba tubagamba nti yayiika Windows era mujjukira nti yabuuza n'olunaku nti olwale yayogera nga 3 naye yagamba mbu ziri 29 era time eyo muddeyo mulabe recording ya emugundi eyo Dr. Ruth Aceng oyo mubbi namba 2 ye yali akola ki kubanga Museveni ye yali yayiise Windows ng'ebintu byayogera byonna tebiriiwo ayogedde ku Kyagulanyi ayogedde ku ki kubanga Museveni gwe mudde mabega mumuwulize yajjanga n'ababuulira n'abale briefing ku previous gundi n'ababuulira cases n'ababuulira we batuuse n'akola ki naye yatandika simanya aba NUP simanya bakola biki simanya ffe aba NRM simanya tukola ki ebintu ebiri out of COVID kakati tuzze bwe baalaga audience eno gye njagala okubagamba mujjukire Dr. Ruth Aceng yali atudde bw'ati kati ntudde bwe nti nfeesinze wano ataalya muto gwange gaaveewo Dr. Ruth Aceng bwe yali atudde ne audience yali etudde ng'enfeesinze Museveni bw'eti nga nange bwe mba feesinze kati nga ntunudde mu ssimu yange naye njagala okubabuuza yoyo Dr. Ruth Aceng mumulaba Dr. Ruth Aceng kakati emabega ga Dr. Ruth Aceng waliyo omuntu oyo gwe njagala okubazuumingira mumulengero oyo ali mu ssaati enjeru omuntu oyo we mumulaba ye Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa mutabani wa Kalya Ekyezi kakati kye njagala okubuuza how comes kubanga bemulaba emabega wa Dr. Ruth Aceng Dr. Ruth Aceng yali atudde ng'afeesinze Museveni bw'ati kyova olabanga yasobolanga okukolanga ensobi n'amuddiramu n'amucorrectinganga naye how comes kubanga gano amadinisa gano ge mulaba gonna gaali ga glasses how comes nti reflection ekyuzinga mu ddirisa limu lyokka mbabuuza mmwe bannayuganda mmwe how comes gana amadinisa gonna ge tulaba gonna kati bwe mulaba
waggulu wano waliwo ettaala eyo mugirengera ettaala eyo ne fulaga zino muzirengera fulaga mulengera Museveni watudde emabega ga Dr. Ruth Acheng fulaga ezo ziri far away from Museveni naye waggulu waawo waliwo ettaala eyo kati ettaala eyo Museveni yali mu kasenge ng'ayogera eyo yali transmitter transmitting ebifaananyi kweno TV gye mwali mulaba kubanga ono Museveni yali ali ku TV kati wano bamulaga nga atudde in the middle of those flags kuba mukitegeera so kyenjagala okubagamba njagala okubaddayo abantu abasinga bayinza okwebuuza ebyo biyamba ki struggle yaffe struggle eno njagala okubakakasa nti tulina okumanya wa gye tulaga bwe tutamanye wa gye tulaga then we don't know buli kintu kyonna kyonna omulabewo kyakola waliwo kye tuyita critical analysis Museveni kati talaba Bobi Wine asula afa n'obulwadde obumuluma busula bukola ki kubanga amanyi waliwo yamuteekako monitoring team monitoringa Bobi Wine so therefore naffe tulina okumonitoringa if we want to succeed okubanga tujjako Museveni n'amadindirizige we have to monitor each and every movement he makes ntambuliza video eno gwajjawa naasuubira mbu ebyo tebituyamba please get out of here Mukitegeera Museveni a monitoringa Bobi Wine each and every step he takes that's why nti Museveni kati during Bobi Wine's absence Museveni n'abaliidirizige basula tebebase bebuuza where is he so njagala okugamba gwe bw'oba monitoringa Museveni each and every step gyakola each and every mistake kubanga mu mistakes za Museveni ffe mwe tuutilizingira ffe mwe tubuildingira oba mukitegeera kakati Museveni bwe yali awa statement yagamba some of the restrictions were to be reviewed after 42 days, meaning this was said at the beginning of this lockdown. The interruption was beyond Museveni yagamba mbu mweyayogerawo yagamba nti waliwo restriction ezali zigenda okureviewingibwa after 42 days eno statement yagikola mu lockdown yali yasooka kati no mbajira mu mistakes ze yakola. In another video, he talked about is that there is no one who can make rallies like NRM does. Eyo statement yagikola mu previous lockdown. Mbajira. There is a statement he made concerning the sampling of medicine they had made. That statement was made in the previous video. Oba mukiwulira. That the statements were like we wanted the patient to try on our vaccine, but during that period we had never had patients. Mujukira kati this time Museveni ayina patient waliwo abalwadde ba COVID. Why does he make this statement? Mukitegeera kakati awo wenjagala okubagamba mbagambye ekifaananyi kino mugende mu kikoleki mugende mu kyegendereze ono ye homework agwembalekedde mutunule Dr. Ruth Acheng watudde n'oli omukyala amuli emabega bozeeno olabayo omusajja oyo omuddugavu bola ayambadde kooti eyo naye mabega waabwe mutunulire mabega waabwe Museveni gyali mulaba waali mu saati enjeru flaga mulaba gye ziri naye ate sometimes babalaga nti atudde wakati wa flags bannayuganda muzibule emitwe gyammwe oba mukitegeera agaba perfect leero gwe sijja kufaako kubanga erinnya lyo lyokka liraga nti gwe obusa bwakutuuka ku mutwe mmwe bino abavandimmwe abamu mwe abavandi babamu bino si byammwe kyova olabanga mufeirinze for the last 35 years. I challenge you guys kiki kye mukoze ne segirinye yakajja kati abasinga
Emia segirinya mwa bavandimwe. That's why you are not born to be administrators in Bwamwe. Mwa modola agaba mwe. That's why omuzungu bwe yajje Buganda, yajje Uganda yasanga the already established parliament in Buganda. Wamukitegeera. So mwa bavandimwe temugi the last 35 years tugenda kubagoba mu buyinza, tubagobye mu buyinza. You don't have anything. The only achievement you made kuzimba mu ntobazi. Omuntu ategeera oyinza otyokera ku makya n'okwata wali mu Lwera w'omanyi nti we wava amazzi agayinza okubeera nga ga cleaninga gundi Lake Victoria n'osimbawo omuceere notta environment ngene waffe okukwata omuti n'ogeza n'omugutema.